Twejjemu emitima emibi egikyawa okulaba abalala nga bakyusizza obulamu. Kubanga oyo gw'okyawa okulaba nga akyusizza obulamu yagenda okukwatako enkya ogenda kumwetaaga. Singa tunakkiriza nti buli kitukola ziringa akademi ensi ejja twanguyira. Kati alowooza yakubyeyo akayimba akamu alowooza yafuuse wa nsonga yeerabidde nti nze muzimbi naawe waliwo eyakuzimba. Okitegeera? Naawe waliwo eyakuzimba abaana baleke. N'osiba emitaafu n'ozimba n'okyawa abakuzeemu n'okyawa obadde obatambuliza mu kikosta bw'olaba aguzeyo akamotoka ate oyo yanguyirwa okumugoba. Bw'akwesooka n'adduka olwo n'afuuka omuzibu. Tunaakomya ddi empiiga? Tunaakomya ddi obukyayi? Tunaakomya ddi obutaagaliza? Oyo gw'okutogera olwayo tulina maanyi gasinga ga Katonda. Mukama yasalawo enkya y'abantu. Kati olwakubyeyo akayimba kamu alowooza agenda kubeerako tumulinda agenda ggwa. N'obeera ng'osabirira omwana waagwe muwalawo. Agenda ggwa. Wano wabadde afunira emikisa egyagenze agenda ggwa. Fine, ajja ggwa nga Mukama yasazeewo. Kituzaayo. Abantu baagala tulaba nga tuli wansi waabwe. Ge mazima agakaawa. Abantu baagala tulaba nga tulomba. Ge mazima agakaawa. Abantu baagala tulaba nga eva tubeegayirira. Olinayo ak'okulya anti munnange bangoba mu nnyumba kankubuulire. Obadde okimanyi nti omuntu akusuza? Owali. Obadde okimanyi nti omuntu akusuza bw'amanya nti wazimbye eryanyi nnyo? Ffe tulabye ensi. Obadde okimanyi nti omuntu akutwalako era nga atula mabega n'owagendawo senga wange awo n'owagendawo baana bw'amanya nti waguze eryanyi kiri mu butonde. Obadde okimanyi nti omuntu akukozesa bw'amanya nti wakoze kampuni eriyanyiiga kiri mu butonde. Naye wadde banyiiga olina obikola ate kaakati agenda kunyiiga muleke anyiige atugubale. Mukama yasalawo enkyali. Buli bantu 10 ababadde bakusinga Mukama bw'akwanukula n'oyambuka n'oba ng'obenkana oba ng'onaatera obbenkana gye kikoma okubaluma. Ekyo badde okimanyi? Kubanga abantu buli kaseera baagala tulaba nga tuli under them. Buli kaseera baagala tulaba nga tuli bapakasi. Naye onaabeera mupakasi pakadde. N'oyo naye ayagala okulaba nga buli kaseera oli mupakasi yaliko omupakasi. Singa teyazuukuka nga gwe bw'otidde okuzuuka tewandibadde nawe oli. Nkugamba zuukuka olwaleero. Nkugamba olwaleero zuukuka. Bw'otaazuukuka olwaleero omukisa gugenda kuggwaawo. Ojja kwagala okutuuka okuzuuka nga tewakyali mukisa. Naye nga neeyakusigula akulaga nti takyalina budde bwo. Tubirabyeko abantu balabye tulabye ensi. Abantu tubalabye ne tulaba ensi kyeki. Abantu baagala nnyo buli lwa Mande, buli lwa Kubiri ogendayo mukama wange, muganda wange, bosi wange, nga ndi bubi, bangoba mu nnyumba, naye nammwe n'asooka akulangiramu awo bye baagala okuwulira. Ebyo by'olowooza nti omukooya by'ayagala. Abantu nga bwe mulaba nti Omungereza teyasanyuka nga Uganda efuna obwetwaze, n'abantu abatusinga bwe tubeera nga tuli wansi waabwe tebaagala tulaba nga tufuna obwetwaze. Ekyo badde okimanyi? Bungereza teyasanyukako nga Uganda efuna obwetwaze. Era n'abantu bwe batyo bwe babeera. Era kyefaananyirizaako n'abasajja abamu tebaagala bakazi baabwe kukola kubanga balaba nti bagenda kufuna obwetwaze. Ayagala nga buli kimu akisaba ggwe naye paka ddi bw'onaafa.